Olunaku olwaleero Mathias Mpuuga Nsamba beesisinkanye ne Joel Ssenyonyi wakati mu misinde gya Kabaka wali mu Lubiri e Mengo we gibadde nga gisimbulwa amakya g'olunaku olwaleero. Kibadde kya nnaku nti ate omuntu eyali owaffe oba eyali omu ku beenyumirizibwamu mu kibiina kya National Unity Platform ate yatyoboola ssemateeka w'ekibiina afuga engeri ekibiina kya National Unity Platform gye kiddukanyizibwamu wabula olw'obuswavu n'ensonyi asazeewo kubanga atunula kyamuli nga omuntu gw'atudde naye atamumanyi naye nga ye Joel Ssenyonyi of course naawe obeeramukko n'akabeera naye ate omuntu gwe wali obaddeko naye tekigaana kubanga omubongako. Bwe batyo abeebonzeekokko katinitini ne beebuuzaakokko ne basobola okuba nga beebuuzaako ng'abaali beebaddeko. Olunaku olwaleero amazaalibwa oba misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Jjukira nti olunaku olw'ejjo nga wenna kutegeezezzaako nti yalangiridde okuyita mu Katikkiro n'ebbaluwa gye yawandiise yabadde nkambwe nnyo era olunaku olw'ejjo ndowooza nagikusomedde bulungi nnyo mu lulimi Oluganda. Ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II tabaddeewo kubanga asimbula baddusi ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno 2024. Kizze kyeyoleka mu events oba ebikujjuko bya Buganda ebisinga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi tasobodde kubanga abibeerako kubanga yasemba okulabikako eri Obuganda mu event bw'etyo oba mu lukuŋŋaana bwe luti ndowooza gaali mazaalibwa ago ag'omwaka oguwedde ogwa 2023 so nga guno atasobodde ne 31 teyasobola kubanga abeerawo olw'ensonga ezingenda okubanga nkuteerako kubanga nkubuulira amaaso kokkaawo katono nnyo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda wabula ekisinga obukulu y'embeera ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Embeera gy'alimu ekituufu kyo yennyamiza singa teyali muganda waffe Lumbuye Fred oba oliawo singa Kabaka yawummula oba nga yassa ogw'enkomerero naye ku lw'ekigambo kye n'amaanyi nga kw'ossa n'okubanga ategeeza Abaganda bonna nti Obwakabaka tebutebenkedde okuyita mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka obuli obubi era bino nno bye byayambako Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II oba oliawo okumulwanirira mu ngeri emu oba endala kubanga ye ajjukira nti buli wamu buli walaga yeetooloddwa amagye. Olunaku olwajjo nabadde nnyumyako omu ne ku basitaafu ba Lubiri High School mu Lubiri wano e Mengo awasimbuddwa emisinde olunaku olwaleero. Omuyizi omu ananzibirako n'aŋŋamba nti naye okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yajjako ko wano lumu ng'abantu oba abayizi ne bamwekanga bwekanzi ng'azze afaanana bw'afaanana mu kifaananyi ekyo nga bw'okiraba naye yali atolose ku basirikale ng'agenze kubuuza ku baana ba Lubiri High School wano mu Lubiri e Mengo era abasirikale waayitawo ndowooza eddakiika zaalinga 10 abasirikale ne bajja omulundi gumu ne bayiika ne bamwetooloola awo nga wobimanyi abaamumukwasa okubanga takkirizibwa kubanga yeetaaya ng'omuntu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Jjukira nti security ye yabeeranga y'Abambowa era nga bw'aba atambuliddeko police patrol yeesembera ddala emabega naye okusinziira ku nnono za Buganda Abambowa be baali balina okuba nga bakuuma Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda buli w'ebanga eraga ng'Abambowa bakola be babeera ba security guard. Akwalingako n'omuzeeyi omu era ndowooza mu myaka egiyise 5 emabega Ssaabasajja Kabaka we yalinga alambula amasaza ge agasinga obungi yatambulanga n'omumbowa oyo yali muwanvu nnyo ng'atera okwesiba engeri y'eddiba ly'engo era gye yalinga amuwa security n'Abambowa abaali bamutambulirako naye essaawa zino kimu bibiri n'amukwatira umbrella musirikale era y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka omulaba mu mbeera gy'alimu
obulamu bwe ekyamazima kyo kiri nti butono era olunaku olw'ejjo yalangiridde nga bw'atagenda kubaawo mu misinde egy'omwaka guno nga wenna kutegeezezzaako mu vidiyo yaffe eyasembyeyo. Gw'atagirabye osobola okuba nga oddayo nate obyekenneenye bulungi kubanga nakusomedde ebbaluwa eyaviiridde ddala ewa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Jjukira nti akyali mu bamagulu meeru akyafuna obujjanjabi nga Katikkiro byategeezezzaako olunaku olw'ejjo nti akyafuna bujjanjabi era n'okwekenneenyezebwa abasawo be era bw'anaaba ateredde bulungi nnyo ajja kubanga akomawo mu Bwakabaka oba kyewandiise ku Nnamulondo. Kale ompya nsabye subscribing abingi nnyo ebigenda okubanga tubiteeka wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda era butereevu nnyo nga wetuyama okubanga tubikutuusaako. Of course tetugenda kubanga tukola ensobi yonna, tugenda baba tubikutuusaako butereevu wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Ky'olina okukola kimu kwata ku subscribe okwate ne kadaako kateekeko osobole okubanga ofuna obanga otegeezebwa mu ka notification osobole okubanga omanya ensonga zetutadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda, osobole okubanga weekuumira mu kumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kitundu kyo naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Sigenda kubanga nsukkawo